Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaliro waliwo eyambuuzizza ekibuuzo, waliwo eyambuuzizza nti nkozesa ntya akasagazi okujjanjaba omwana oyo abeera akwatirira akantu ke oba okujjanjaba omwana alaga obubonero obwo obw'akasagazi. Enjagadde enkunnyonnyolwe enkozesa gy'olina okukozesaamu akasagazi ako okubeera ng'ojjanjaba omwana oyo abeera akwatirira akantu ke. Okusookera ddala kw'olabira omwana alina obubonero obwo obulaga nti ayinza okuba ajja kuba n'akasagazi ng'akuze oba nti ajja kuba mwenzi ng'akuze. Ebiseera ebisinga mutera bayita benzi bw'olaba omusajja nga tayisa sikaati oba omwana omuwala nga yeebakibwako buli musajja nga tamatira, ebiseera ebisinga mwe mutera buyita bwenzi. Naye ebiseera ebisinga obulwadde obuyitibwa obw'akasagazi, oyo omusajja abeera ayagala ennyo abakazi ekisusse, nga n'oba omukozi waka mukwana waagana ayinza n'omukwata obukwasi baganda bo, kwegamba ye nga tayisa sikaati. Ebiseera ebisinga mutera bayita benzi. Ebiseera ebisinga abantu abo baba balina obulwadde bwe bayita obw'akasagazi. Obulwadde obwo omwana oyo ava buteeno ng'ajja akulaga obubonero nti omwana oyo ajja kuba n'obulwadde obwo obw'akasagazi. Omwana otandika okumulaba abeera ali ku bbeere eno ng'akwatira akantu ke ng'akanyigaanyiga. Gobeera nga weetegereza nnyo omwana wo abeera ku bbeere eno nga bw'anyiga akantu ke ng'olabya ddala ng'akanyigira ddala nga kalimu olumusiiwa, abeera akanyigaanyiga kwegamba ng'akiremerako ate okikola olwaleero n'akiddamu n'enkeera naluli ng'olaba buli lw'omuteeka ku bbeere akikola, oba buli lw'abeera awo ng'ali mu mirembe gye ng'olaba abeera akanyigaanyiga. Ebiseera ebisinga kimanye nti omwana oyo aba yeetaaga okubeera ng'omuwa obujjanjabi mu bwangu. Mukitegeera? N'omuwala naye asobola okubeera nga yeekwatirira. Omwana omuwala nga mwana muto ng'ali ku bbeere oba ng'alina we yeebase ali mu mirembe gye ng'ali mu kuzannya eno nga obudde bwonna bumalira akantu ke ng'akanyigaanyiga, omwana oyo aba yeetaaga bujjanjabi. N'olwekyo gwambuuzizza nti okozesa otya ekisagazi oba akasagazi okujjanjaba omwana oyo obulwadde obwo. Kakati ogenda ku ttale oba ogenda ewantu wonna n'ofunayo akasagazi, ofuna ekisagazi naye ofuna ekyo ekito ekiba kyakavaayo nga bw'olaba ekisagazi kyekyo. Kati bw'omala okufuna ekisagazi funa akato. Kati bw'omala okufuna akasagazi akato era ggyamu akatima kakabeera kasemberayo ddala nga bw'olaba, susako ebikulu oggiremu ddala kali akabeera ak'omu makkati ke twetaaga. Bw'omala okukafuna bulungi nga bw'okalaba ako, okalaba nkusaba okazingezinge bulungi. Tunuulira kyenkola awo ky'obeera olina okukola. Kazingezinge bulungi, kanyigirenyigire mu ngalo. Beera ng'okanyiga kayenge, beera ng'oyenga nga bw'olaba ndi mu kayenga. Kati mu kayenga awo kagenda kuleeta otuzzi. Tandika okubeera ng'otuzzi otwo otulaba, tunyigire mu katuli k'omwana, mu kantu k'omwana. Omwana oyo omulenzi kwata akantu ke, ddira otuzzi otwo tutonnyeze mu kantu ke mu katuli, kigenda kuba kirungi. Akasagazi ako kalungi nnyo mu kujjanjaba omwana oyo abeera akwatira akantu ke. Otuzzi tw'olaba otwo tutonnyeze mu kantu k'omwana omulenzi oba muwala, era osobola okutonnyeezaamu otuzzi otwo. Osobola okutonnyeezaamu ettonde oba amatonde abiri. N'okikola n'omanya nti buli kanaku okikola, buli kanaku okera n'okikolerera ennaku nga 3. Omwana oyo tagenda kuddamu okukwatirira akantu ke. Ate n'ekintu ekirala ky'osobola okujjanjabisa omwana nga alina obubonero bw'alaga obwo bwe butyo, ofuna akatuntunu akatono. Akatuntunu ako nga katono nnyo. Ku katuntunu ako funako obukoola. Obukoola obusooka obulongoose bulungi, bwozeeko bulungi. Bw'omala nabwo era buyengere mu ngalo, nabwo osobola okubeera ng'obutonnyeza omwana oyo mu kantu ke. Bw'omala obuyenga nyiga otuzzi otuvaamu, tuyiwe tutonnyeze mu kantu k'omwana, mu katuli k'omwana oyo, oba muwala oba mulenzi kyekimu, kikola kyekimu. N'akatontonu akatono nako kakola bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okubeera ng'ogema omwana okubeera nga talwala kasagazi ak'omu bukulu. Kyekyo ky'obadde obuuza. Kambawe WhatsApp nnamba yange osobola okumbuuza ku nsonga eyo, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp nnamba yange eri 07777 87
3401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.